mwagala obugagga obw'amangu, mwagala kufuna mayembe mugabawo obugagga obw'amangu, muganda wange wuliriza vidiyo eno egenda kuba mpanvu naye nkusaba ogiwulirize. Nkimanyi mmwe abanda bammwe mulimu omuntu omu nga ye asobola okukola ekintu kyonna kyonna okufuna obugagga, nga ne wamugamba nti sadda akagundi ye asobola olw'okuba ayagala obugagga. Kati njagala owulirize bulungi nnyo. Ono yaleeta amayembe ewaka ewuwe ng'ayagala gamuwa obugagga asanyuse maama we ne taata we kubanga baali baavu nga baakulira mu mbeera embi. Yagenda ew'omusawo omuganda, omusawo n'amuwa ejjembe. Nno mulowooza ejjembe kiba ki? Ejjembe mbu bakuwa kalinga nkabanga kati, akati ako k'okwata n'ofunawo okasimba. Okitegeera? Ng'akatwala ng'akafuna w'akasimba. Ng'agenda atandika kukola mirimu gye. Nga ssente atandika okugaggawala agaggawala, banne nga balamulaba omu yakula agaggawalira ku sipiidi ya waggulu nnyo. Mu kusookera ddala amayembe gano gaamusabanga musayi gwa nkoko na musayi gwa mbuzi na oba n'ente, ebintuntu ebyangungu, ng'era abitta n'abiwa. Wabula amayembe gano gaatuka ekiseera ne gazaala abaana. Mu kuzaala ne gagamba omusajja ono, ssebo tulina abaana kati tufuuse bangi, tetukyasobola kunywa buno busayi bwa nkoko na busayi bwa mbuzi bw'otuwa, ogwo omusayi tegukyatumala. Twagala otuttira omusaayi omugumu omukambwe ogutukkusa. Ko nannyini mayembe yagaleeta, mwagala ki? Amayembe ne gamugamba twagala otuwe ensolo ng'etambuza amagulu abiri. Ye muntu n'abagamba lwaki? Nti agwe musayi kati gwe twagala okunywa. Era omuntu gwe twagala otuwe, twagala otuwe maama wo oba taata wo. Jjukira yaleeta amayembe gano ng'ayagala kusanyusa bazadde be ng'olwo agaggawadde, kyokka amayembe gatuuse ekira gamusaba bazadde be agaweeko omu. Omusajja yagamba amayembe nedda baaba, sisobola kubawa maama wange kaabe taata wange. Obugagga bwe nnina njagala bazadde bange babweyagaliremu, ate be mwagala okutta, awo at least ko mutteemu nze. Mutteemu nze. Omusajja bw'atyo bwe yagamba amayembe ge yeereetera. Koggo kale tewali buzibu. Tewali buzibu. Amayembe gaakakanula omusajja. Gaakakanula omusajja nga bazadde be bakanyalaba mwana waawe aggwerera ggwawo, bamubuuza mwana waffe kiki? Bamulutte mu malwaliro tebalaba kimuluma, naye ng'ekimuluma ye akimanyi, naye nga tasobola kubagamba nti naleeta amayembe ge gannywa. Omusajja yatuuka kuzikira n'ekyama kye paka bazadde be beetambulira ng'amayembe gano gatabuukidde famire, gaagala kubatta kubamalawo, ne bakizuula nti omwana waabwe yaleeta amayembe. Kati bino byonna byatandikirawa? Kankutuuseeko vidiyo eno gyewulirireko. Gwasuubira okufuna amayembe, ojja kufunamu ekyokuyiga bwonna bw'omaze okulaba vidiyo eno. Gimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Vidiyo yiiyo. Gwe wenna ateeka okugenda ewa Saalo ng'akuwa ejjembe, bino bikulu obiwulirizeeko. This is a true story and ayina abamu bwe munaagiraba mujja kunvuma olugambo, but I have to share it in that abaagala okugula ebibawa obugagga bagula oba babivaako. Okay? Waliwo omuntu omu yali mwavu, okubanga mwavu n'agenda bwe baba bakuwa amayembe ng'ogagula amayembe akina majinni, tebagenda n'okukuwa kintu kinene nnyo, bakuwa miti ne bakugamba omuti ogwo gutwala oguteeke mu kifo bwe kiti, nga bagumuwa bamuwa emiti gyali egi ng'aleese amayembe waganda baga. Amayembe ago yali mwami na mukyala. Amayembe ago bwe gaali gatandika gasaba nkoko, batusalireyo ku musaayi gw'enkoko, nga naye bw'aba asala omusaayi gw'enkoko ogwo alembekawo ebbaafu n'asalira omwo mu bbaafu n'agukenenula n'agutwala n'asiiga ku miti giri ebiri, ne gaddako nga gasaba embuzi. Ate nga buli lwasala asala embuzi bbiri, enkyala n'ensajja, enkoko empanga n'enseera. Gaddako emyaka gyetooloola gaddako gasaba ente. Kali mu kuddako nga gasaba ente, omuntu oyo gwe sigenda kuhamba ndengeze mwogera ng'azigula
mufu naye bumwogera abamu ku besaidi yange bajja nyiiga lwakinkoze story eno ng'agula ente bbiri ng'azireeta nga bazire mwana waffe bo tebamanyi lwaki asala ente wayitawo emyaka waginda beegi ono agamba ekyamuleetera okunoonya obugagga yayagala kusanyusa nnyina ne kitaawe kuba baali babakuliza mu mbunga embeera si yamulembe nga baavu kati nga yayagala basanyusa sibalwiseeyo ng'abakulu omwami n'omukyala bazaalayo n'abaana abalala abaana bameka 2 be bantu abaana baaba omusaayi gw'ente tegukyalina makulu ogw'ebisolo tegukyalina makulu baagala omusaayi ogw'ente ey'amagulu aga oyo ye muntu ng'abagamba bannaye ente ey'amagulu 2 nga sigirabangako nti twagala ku maamawo oba ku taatawo ng'asiriikirira abirowoozaamu gaga tekisoboka nze nabaleeta nga njagafuna bugaga sanyuse mama wange ne taata wange nga bamugamba nti kitasoboka ojja tuwaakomu nga beezooba emyezi nga giyita nga beezooba ow'ekitiibwa ng'atandika kulwala ng'alwala nno ng'alwala okukkakkana kati ate awo obuzibu efamire ezirimu eddiini ennyingi we zireetera obuzibu eddiini y'obusiraamu yali y'amaanyi mu maka gali tebalowoozaako ntusobola okutambulako tumanye buzibu ki kati ye nannyini kirwadde amanye ekituufu ekimuluma alwala yatandikira ku mutwe azze ku magulu atandise enjoka enjaga omutwe ennyaanya munaaye sibalwiseeyo nga bamukwata nga ye ayogera n'ebintu bye emabegeri gye sibannyonnodde nti bwe yagiranga akaseera nga oba olusi bali awo batudde ne famire ye ng'abavaamu n'agenda ne bamulaba ng'ayogera kumbe bano ab'ekitiibwa bazze okwogerako naye munaaye ng'alwala bakugamba yagenda okufa ng'omufaliso 5 ku 6 agutobeza mu ddakiika ennungi 40 ne bagujjawo nga gutiiriika amazzi guti yaseega emyezi egi kugaana kuwaayo nnyina ne kitaawe kyokka amazima ga Katonda ali mu ggulu ndayira mu maaso g'abajjajjange yafa n'ekyama kye yali bwe bali bamutwala mu theatre nga bagamba alina obuzibu mu lubuto naye nga ye ekimutta akimanyi nga bagamba alina obuzibu mu lubuto yali alina gw'ayagala okuba akaama tekyasoboka naye oluvannyuma ennyo ng'amaze okufa n'olumbe luwedde batandika ossanga ebintu ebitategeerekeka eddiini ennyingi bagiteeka ebbali baleeta omusawo nga yaleeta amayembe ne bagakwata ne wegali ne bagajjawo ne googera yatugula ssente bwe ziti bwasigalayo banzirasi bwe ziti naye ng'ate mu maka g'omuntu oyo bino bye tukyalakyala nga kugamba bw'osanga ssente mu nju ewange tolonda ssente zonna z'osanze ze wange tebalonda ojja kwereetera ebizibu era tetwalondanga kati gwayagala okugenda ewa Ssaalongo wulaakuwa ejjembe litwale ng'okimanyi bwe linaakusaba omuntu gwe lyetaaga n'omugaanira lijja kwewuutira ate bwe linaakwewuutira abafamire ne batategeera jjukira liba lisigaddewo baalisimba mweliri mu famire ligenda kulya ekika lirye n'abaliraanwa live ku baliraanwa lirye ekyalo kuba liba liraluse oba gaba galaluse ekibaleesa amayembe agazaala nti buli lwe lizaala ne ssente zeeyongera era awo ensaasirira abaana ab'obuwala abaganya ottereza empewo ne banoonya abasajja abalina ssente abakola ssente osanga omusajja alina ssente empya n'enkadde naye ng'ayambala siripa mwetereeze essente ekintu kyonna ekikula amangu kifa mangu ne bwe gubeera mukwano omusajja nakwana ku mmande ku lw'omukaaga n'akuwasa weeteeketeeka oŋŋaŋŋala mu maaso tandika okuwa obugagga gamala kutta bantu 9 amayembe okutandika okukola ku ssente ozirabeku gamala kutta bantu 5 bino byenjogera byakyama naye ngenda biyigiriza abaana bano abato abavubuka abato abavuddeyo onyina amayembe tunda amayembe gula ejjembe wange ejjembe tulisayira omusaayi obwavu bubalumye ne bubatuusaawo kuba teriyo muntu alina ssente
teriyo muntu ayina byakufiirwa, teriyo muntu ayina bugagga, teriyo muntu ayina family eteredde abaana be ayinza kujja mu kamera naga nti nze ntunda amayembe. Tekiriyo. Buba bwavu nga bukulumye ne bukutuuka ku mutwe. Nofa n'ekifaananyi kyonna ne kifa n'essuubi ne likuggwamu n'otalowooza nti you have a life to live tomorrow. Bino bye ngenda okwogera ku by'amayembe yenna awulira nga tomatidde. Abamanyi bamanyi omusajja nankulu oba senkulu w'amayembe mu Uganda yonna. Wano omusajja nga ye mu kigambo mayembe ye kabaka ye namba emu era yasembayo teri amuddirira. Abeeruwero mumumanyi. Omuzeeyi omweru namagoye omweru ayina enviiri njeru okuva ku mutwe gwe wano zigenda mpaka eno mu mugongo gwe bayita jjajja muzungu. Y'omu ku basajja bannannyini oba ba administrator abasayininga ku kyapa ekya square mile 2 okutudde olusozi Walusi. Naye kennyini emisambwa gy'oku Walusi yamugoba ku lusozi olwo tamukkiriza kululinnyako lwa bintu by'amayembe kuba ye kabaka. Ne bwe gabagabadde ki? Ne bwe bambeera ki? Bamuyita jjajja muzungu. Kati ebintu byenkugamba mbikugamba nga mbijja ku source. Nze bwe nzija okuwoninga n'owalaza empaka obuzibu olede oba bukutuukiridde Katonda n'akuntumira. Abo bonna abamuzungu be bannoonyaako. Kuba ndimu obwa settimba obusemberayo ddala. Waliwo omukazi yakwatanga wano simanyi akwata mayembe simanya biki mujjukira nga balina live batambula nazo nga zibaako abantu bangi mbageze kukwata mayembe. Namulabula ne mugamba lwe bali kutwale wali amayembe amatuufu togenda kuwona. Oyo mukazi aliwo. Mwalimu ze mubalaba. Teyawuliriza. Amayembe kye kintu ekisingayo okuba ekinafu. Mu mpewo oba mu hayirake za lubaale. Wabulo gakozesa basooka gasuula ddalu yensonga lwaki gatta abantu. Basooka ne bagajja mu erifomu eya bulijjo ne bagatwala mu kye tuyita okuwanga ne bagasuula eddalu nga bw'ona agenda mu ghetto n'ojjayo abavubuka n'obawa enjaga n'obawa kubba n'obawa amafuta n'obawa buli kimu n'omala n'obawa emmundu ne bagamba mugende mundeetere ssente baba bagenda kukola ki? Kati ge mayembe mabi. Amayembe otandika okukola era gabagala isi nnya mayembe bagatunda emitwalo nga 12 3 ne bakuwa amayembe kubanga bakimanyi gagenda gatandika okusala ate gasala beewammwe. Kati we gatabukira ku bantu omwenda gakusaliddeyo 3 ne bagoba ku kyalo ng'omusawo aganona ng'agazaayo olwo galinnya ebbeeyi ge yatunda emitwalo 3 okusooka kati agagala obukadde aga 3 oba 2 bw'ogatwala naawe ne gattayo 3 nga naawe bakugoba ku kyalo bakuba emiggo nga gajja nga baganona nga bagazaayo ng'omulala ajja nga bagula obukadde 5 nga bagatwala nga naawe gakuttirayo 4 nga bakuba emiggo. Kati oyo yenna agatuuseeko nga gabulayo omuntu omu oba nga gamaze okutta gamazza ne bagamuwa nga gawedde basobola n'okugagguza obukadde n'obukadde bw'ensimbi z'otamanyi muwendo. Ge mayembe ge tulina mu mafamire ge bagamba amayembe ag'ekika gaasala emyaka giri nga bajjajjaffe be baliwo nga tetulina bana kubaako ntulowoozebwa nti oba ne bannyaffe ne bakitaffe balibeera ku nsi gaasala ne bagawanga kati kyaggwa. Teriyo wano bantu balina mayembe mu famire nga nkozi za nsimbi nga tegaasala. Teri mayembe gatasala bantu okujjako agaasala edda ne gaggwayo. Kali kyenjagala obbakuutira obwavu buleme kubatuusa we munaagenda kufiira. Buleme kubatuusa we mugenda kufiira. Buli muntu yenna adiringa n'amayembe aba mutemu. Kuba amayembe basooka gajja ku nnono ntuufu. Amayembe gaweereza misambwa. Gakkira ku lusozi bakka ewakiso mu Kakiri ebakka ewatuula Muzeeyi Kalongo. Ogendanga n'omumbuuza. Era bwe gaali gakka amayembe 7 mu 7 nga gazza okuweereza emisambwa 9 mu 9 mu 9 mu 9 ebakka wali
ewasibuka ab'effumbe. Kyovola abakugamba nti ow'effumbe takulemberwa kabaka. Yakulembera. Ow'effumbe yakulembera. Era tavunnamira kabaka okujjako olw'emyaka naye si mu kitiibwa. Walusi ava ku Walusi okujja okulaba obuweereza obuzze ku lusozi Walusi, aleka abisse olusozi Walusi. Atuuka ebakka okulaba abasse kuba baabalaba baga nti baabo basse, baabo bakka mwe muva ekigambo bakka. Atuukawo bamubuuza Walusi ali atya, kuba baali baagala kgenda ku Walusi. Eyali akuuma ku Walusi amugamba manya yali akuuma wakka agamba Walusi ali atya. Walusi amuddamu amugamba Walusi mbi. Era wano tebagendayo basooke babeere wano. Abave wagguludde n'endawule wa Katonda. Kaakati mwe muva erinnya Walusi mbi ery'effumbe, era gwe mukago oguli wakati wa Walusi ng'olusozi n'olusozi bakka. Batambula aba. Era kyekifuula effumbe okuba ekika ekisinga amaanyi n'enkizo mu Uganda ne mu Buganda. Kali muyingirire bye mumanyi naye mugenda kufa mu bintu eby'ekisiru olw'obwavu obubaluma. Bampita the spiritualist.